kale buterevu mugamba mutya abatulaba yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba amanya n'eddoboozi nze Habiking Uganda muzukulu wa Mugema. Tuli mu wiiki ey'okubeera nga ebigezo bya P7 byafulumye era nga buli mwana yatudde ekibiina ky'omusanvu ali ku bunkenke bafunye obusimu bali mu nkukutu banyiganyigako omuzadde agenda okukebera nga ye yategedde dda oba yayise oba teyayise. Kale mu situation ng'eno twatandise okunoonya ku bazadde ab'enjawulo tubeere nga ate batubuulira abaana baabwe bakoze batya. Last week oba weeks nga bbiri emabegako nabaleetera president Wabakanyama mu Uganda yonna. Bwe ngamba Uganda yonna oba otegera Uganda yonna si Kampala Central wabula Uganda yonna. Nga omukulu ono ate nno nali sikimanyi nti y'omu ku abo abazadde abayina abaana abatudde ekibiina eky'omusanvu omwaka oguwedde. So nabadde ndi awo nankonako nanga Habiking ndiye essanyu linzita naye saagala essanyu lino likome kwegamba likomaawo nga sirirabako. Ne mubuuza taata oyagala tukola tutya nangamba ate kamera gwagirina jangu essanyu tugabane n'abazadde abalala abalina abaana abakoze obulungi era nga omukulu g'olengerawo Bossman yatudde ekibiina eky'omusanvu yakoze bulungi nnyo nga bwe mugenda okubeera nga muwulira naye nga womanyi nti omwana okukola obulungi kiviira ddala omusingi ku foundation abazadde abamukuza enteekateeka gye bamuteekateeka amagezi kyekiri abazungu kye bagamba nti charity begins at home. Amagezi gava waka. Omwana tasobola kukola kya musanvu n'ayitira mu first grade nga taata we musirusiru. Okitegeera munansonyiwa okozesa ekigambo ng'ekyo naye taata oba maama bwe bateekateeka omwana obulungi kiba kitegeeza nti naye ajja kuzza amagoba nga malungi nnyo. Nkwanirizaako mwabasinzidde mu nsi ez'enjawulo London, America n'ensi endala ezirinaanyeewo. Tuline president soka yanjo yabatulaba. Yes, mbalamusizaako mwena abatulaba ku Habiking Uganda. Bampita Bulega Umar gwemanya gange. Era nga nze president w'ekibiina ekiuniting ababouncers mu ggwanga. Ate era nga ndi muzadde nze daddi wa Shafti Lumala. N'abaana abalala ngera bwe mukimanyi. Kale olwaleero tetuzze kukyayira ku president. Tuzze kukyayira ku taata Shafti. Yes. Ogamba otya mukulu? Ndi bulungi sebo. Essanyu waŋŋambye likutta. Essanyu lyennyina era embuutu zikyavuga ne waka tuzirese zivuga. Ne tujjako out ne Lumala Shafti. Kubanga si byangu nnyo. Ffe twasoma naye tetwalaba tetwagirabako. Tetwagirabako tetubimanyira bwe bifaanana nze mbirabye bulabi bukulu. Era bagamba nti okula kulaba. Ng'omuzadde owulira otya okubanga omukulu ono first grade yagikuleetedde mu bulambalamba? Nze ndi musajja musanyufu nnyo naye nakyewuunyiza lwakuba nti nze sikyewuunya nnyo nga ne dadi musajja mugezi. Siri musiru, ndi musajja mugezi ate ndi musajja mukozi ate ndi yes kyogamba nze nsingayo obunene. Waliyo Habiking banene, waliyo babano bakapiteni olini banene, tulinayo abasajja b'ovu Uganda banene naye nze president waabo olw'ensonga nti nange eyo gye bali gye mbadde ebbanga lyonna byonna mbikoze. Buli ekirina okukolebwa nkikoze. Y'ensonga lwaki nti nakomawo ate nange nenno nakuba nange. N'olwekyo nti olw'okuba siri musiru y'ensonga lwaki ndi president w'abakulu abo olw'ensonga nti nze nabatandikawo. Abantu bangi babadde babalaba mu Uganda nga babalabanga babbi, babalabanga bakuba abantu. Naye nze neneesowolayo ne ŋŋamba gavumenti nedda n'ebitongole ebikuuma ddembe nti nedda bye mutuyita si bye tukola. Tuli basajja ba mugaso era tukola tuyamba ku security. Bwe tuvaayo eyo njagala katwogere ku mukulu Shafti Lumala. Shafti ono omuteeseteese otya okubeera nga akuwadde results ennungi ng'amaliriza ekibiina kino ekya primary? Bumalirivu n'okwagala. Mubaddemuko ku kibooko? Nze sikubangako ku mwana. Omwana kasita aweza emyaka 5, 6, 7, 8. Omanyi omwana bw'omulaga obukambwe nga muto ne bw'aba wa myaka 4 awo nnyini obwongo otandika obukyusakyusa. Naye omwana bw'ojja nga omufuula mukwano gwo buli lwakola ensobi n'omugayo ekyo kibi n'omuleeta n'otuula naye n'otandika omubuulirira omugjamu omwana. Ffe twakulira ku bakadde baffe nga batukuba emiggo era nze emabega kaawo naliko ne mukadde wange ne mugana naye wankola bubi lwakuba
mukama yansaasira nenvaamu omuntu naye abantu abasinga obungi abakuba abantu abakuba abaana be basinga okubajja ku traka n'amujja ku mulamwa n'amuzza ku mulala naye bw'oteekateeka omwana obulungi nga buli lwakola ensobi omuyita n'omugaase butuula wano oba nnya butuula wano kyokoze nno si kirungi bw'onookiddamu olulala nja kutwala bakube oba nze mwennyini nja kwekubira nze mbadde ŋŋamba ti kino tukikolenga bwe tuti kino kireme okunyiiza nze oba mami so nze nyina omwana enteekateeka gye muteekateeka nakumubuulirira okumuggyamu ebyo byabadde agendamu ebibi n'olwekyo nti nze namufuula mukwano gwange era nze ndi mukwano gw'abaana abato teri asinga kwagala baana ndowooza kamiliyoni yekka yasobola okunsinga okwagala abaana wano mu Uganda kubanga ye twamutema n'erinnya nti oyo timba ku mwana we naye nange ndi timba ku mwana wange tosobola kujja n'okola nsobi ku mwana wange n'olowooza nti ngenda kudda sayidi yo ndeka omwana wange tekisoboka era bw'aba akoze ensobi nze nkimanyi bulungi olina kujja gye ndi nze neneekwatira ku mwana wange nze mmanyi bwe mukwata ne muzza wali wabbali ffe ne twebuulirira ng'abantu abakulu era ono omusajja gw'olaba ategeera nga nze ategeera nga Abi King ategeera nga mami we n'okusingawo musajja mukulu nnyo 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 so nyina n'ebintu nze byampabulamu nanga dadi ekyo si kirungi ate nenkitambulirako saate osobola otambula n'abantu abakulu ng'olabira ddala mu butuufu talina kyakugattako naye nze omwana wange alina kyangattako weewaawo awo wennyini oluvannyuma lw'okuleeta results zino mwazikebedde babiri oba kyabadde kitya results zino okuzimanyako nze nno amazima amatuufu gali nti omwana wange nali mukkiririzaamu okuva emabega nkugambye nti omuntu buli okkiririza mu mwana wo omufunamu naye buli ogamba nti talina kyali ne bino abagazadde biboogerayogera ebyo bikwata abaana saagala nze byogera kubanga saagala bikwate baana bange si birungi n'olwekyo nti nze nali mukkiririzaamu okuva emabega naddala mu kumuteekateeka ono omwana gwolaba olw'okuba nali mukkiririzaamu ne ku ssomero awo baali bagenda atera okukola ebibuuzo nga bamaze okulijesalinga amasomero gonna gye bagenda okukolera kakati nze yali amaliriza nengenda ku ssomero nga basoma nnyo 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 babadde basoma okuva ku ssaawa 11 ne bavaamu 12 ez'olweggulo ne babazaamu ssaawa emu ne bavaamu ssaawa 4 ez'ekiro kati nze nagenda 5 ku ssomero nga njagala okumulabako bamaze ebbanga simulaba ne bamungobya ne bagase oba omwagala mutwale naye olw'okwagala ennyo olw'ensonga nti omwana wange nali mukkiririzaamu nti asobola ne bagaba nensaba munsaasire mulabeko kale afazaali omulundi gumu paka lwebalikola ki balikola ebibuuzo director nanzikiriza ne mulabako era ekintu ekyo kyansanyusa nnyo nenjogeranga naye nga ngamba dadi kimanyi bulungi first grade ngenda kugifuna nga naye yekkiririzaamu nga bwe mukkiriza kale nno nze nkakasa nti nteekateeka n'okukkiriza okukkiriza kwa mirundi ebiri gw'okukkiririzaamu n'okukkiriza mukama nti omuntu gwe nnina mugezi ate asobola yensonga lwaki omusajja ono yatuuse ku buwanguzi awo nno wenyini wengenda osooka nkwerekereze ate mbuuze ku mukulu ono yenyini ogamba otya baaba bulungi yogerako nnyo amanyago Lumala shaft bampita Lumala shaft congratulations thank you soko mbulire wafunye bumeka wafunye 7 aggregates kamu 2 kiki ekyasinza okukulemesa okujjako obusatu buno tufune buli obuna okufuna obuna subject kyawe yaganyemu English punctuations ndowooza ewavudde obuzibu naye nadde musuubiramu kamu naye yabadde punctuations English yalese obusatu English yalese bubiri awo kyekirala ekyatubyemu tutwala musanvu ndowooza ne SST ate subject ezisinga okubenzibwa ate ziwakubye awo kati nkulaba gyogenda wandibanga olina dokita mu kika wabanga bino ebya history byeyasinza ate okulemererwa n'agenda eri mu science kitegeeza nti ate wandibanga olina dokita mu maka wawulidde otya okubanga wafunye 7 nasanyuse kubanga era abamu tebazifunye naye nze nabalegwadde mu kiseera gwa mukama wakoze ta
nasanyuse kubanga era gwabadde mukisa gwa Mukama. Abamu bakola bulungi ne babanga buli kimu kye bakoze kiri perfect naye nebikomawo nga results ze nezitakomawo nakomawo nga baba UNEB bakozeemu ensobi n'ennaku zino UNEB babeera careful era si kyangu okusanga nti results zono zaabuze for no reason. Kale anga wafunye omusanvu njagala tutandikire ku foundation twebaza olwo twebaza njagala tutandikire ku bantu abakuteeseteese okulaba nga otuukira ddala ku buwanguzi buno kuba buwanguzi nze gwogera naye wengamba zinafuna ziyinza n'okusesa ziyinza okuba zikubisizza emirundi egi naye saakuba luvinyo lwakuba era nga nafuna 18 sijja kulimba je musanvu emirundi 7 n'ekitundu soba wakubye njagala ombulire wateekebwa oti okulaba nga otuuka mu kibiina kino ekyomusanvu ate n'ovujjayo max ennungi. Bazadde bange balinga bantu balungi nga bambeererangawo we bajja ku visitation day bakubuulirira ne bagamba soma bulungi beera ng'osoma nnyo ebitabo. Ambuuze we bajja visitation day bakubuuliranga bubuulizi tebakuleeteranga ku byakabi bandeeteranga era ebintu era kyekimanyi tasobola butakuleetera ate wate tobikonyeeko neŋŋamba bandeeterayo ku bintu ne kuwa encouraging era musomero ng'olyokke buli kimu ng'okifunira mu budde olumu nga bakuba ne kasimu kubuuza oli otya obulamu buli butya. Twogere ku bigezo bino nga bituuse byakusanga bitya tewatyamu gamba Piero yona nafaananga ebirala bifaanana era nga bulijjo kiba kizibu okusanga omuntu nga tatidde PLE tekiriyo kiba kizibu gye bali naye si kyangu noba nga oli prepared one enguma wama omusanvu tetwandigufunye pepe nesooka esuula nnyo abaana eyo olw'ekitengo kino so kakati muto wange njagala twebaze ku bantu abakuteeseteese olw'obudde obutonotono twebaze ku bantu abakuteeseteese abazadde betujosembyayo kubanga abazadde gwe musingi n'abasomesa okulaba bakulaba kuba abazadde bakuteekateeka bulungi abasomekire ku basomesa okutandikira ddala njagala tutandika kwebaza ssomero lyange lyonna ne staff members bonna abalimu kubanga bonna batuyambye essomero lyaffe baliyita Hearts Home liri Nansana Hearts Home liri Nansana Wamala near Boa Hall. Eryo essomero eryo ddungi balina abasomesa abalungi omusomesa asobola okuddamu emirundi 5 oba nga totegedde akuddiramu n'akakasa nti otegedde mpaka w'okikwata. Era kanjagala kwebaza director affe kubeerangawo nga twencouraginga olumu nga tukwana zi meeting n'atubuulira n'atugamba mulina okubeera abagumu Piero y'anaatera okutuuka mugume muveemu fiya kubanga Piero itali nga mpapula ndala ayinza olabika nga ze empapula nnene ebirala singa ze mbadde mukola naye ng'ebibuuzo bye bimu tebagenda buuza biva mu ggulu. Aho wennyini musomesa ki omanyi buli mwana abeeramu n'omusomesa we favorite teacher musomero okwo musomesa ki gw'ogamba ono naye ndiba ntudde senior 6 sirimwerabira obulamu bwange bwonna. Omusomesa gwe sirabira naye ndiba ntudde senior 6 bali babiri asooka teacher Bashir math teacher wange kubanga oyo teacher Bashir nga ayinza okuddiramu ekintu n'oba oyagala mirundi 10 nga akikuddiramu n'owa SST teacher Emma yali mugumiikiriza nga tuyinza okwerabira ekintu emirundi ng'ena n'abituddiramu nga tatukubye abamu bakubirawo abamu agamba omulundi gumu nakkuba naye ate bali nga bagumiikiriza nnyo. Awo wenyini tugende ku bazadde bano atubeebaze olw'okusasula fiizi kansubire wadde basasulira mu budde fiizi buzo wadde basasulira mu budde ono olaba nange nsasulira mu budde kati ate bwabanga ene wange akikuba mu budde ewumba nsubira ate mu budde n'okusingawo fiizi zo wadde basasulira nga mu budde wazifunye ng'aziwaayo era nebaza nnyo taata wange ne mama wange okumbeerayo taata wange okumpeerayo nga fiizi ne buli kimu kibankoledde okunencouraginga okunkubirangako ku ssimu ku ssomero kumbuuza oba oli otya biri bulungi ku ssomero n'okungumya.
waliwo n'ekirala kye mbadde nabidde okwogerako. Amasomero agasinga tegalina bino ebintu naye ate kino ekintu somero yaffe libadde liri strictimu naye ng'ate batuterawo engeri y'okufuuka confident. Otya buli Friday tubadde nga tulina kyetukola nga muyinza kale okujja ku stage ne mugaba speech ne mukola debate ebyo ebintu weebityo ne kale nga bayinza okukola nga amawulire sports news, school news, international news ne community news ebyokukyala. Somero bitandikira ku ssomero kubanga mwana amutwaleeyo abazadde mutwala banamukwatisa bannange essomero baliyita Hatsom Junior School liri Nansana. Abazadde mutwaleyo abaana bamwe muba mwagala first grade. Fees si nnyingi naye ng'ate service gye bakuwa nnungi. Bakusomesa buli kimu n'ebimu ebitali mu syllabus babikuwa just in case. Essomero bonna ndowooza gy'ogenda obatwala kubanga just in case n'ekitali mu syllabus bakikuwa obeere ng'olina amagezi ku ekyo. Ogenda mu secondary kati? Owulira otya? Mpulira bulungi okumaliriza primary level. Kati olumba wano ewaddako? Kambuzeemu kiki oyagala okuba kati kuba mwana watulira P7 ekituufu aba atandise okulaba ewatuufu gy'alaga. Oyagala kubeera ki ng'okuze ebyaddala ng'ovudde mu bino bye twayimba ng'obuyimbi? Oyagala kubeera doctor. Nze nagambye nze namulabiddewo omusajja badokita bano abasala abantu saaba abalongo njagala kale sagala beera surgeon tebinkolera naye njagala beera doctor treating abantu ne bawonerawo. Awo wennyini njagala waliwo emigigi emito abaana bato abatandika obutandisi abali mu P5 abali mu P6 abagenze mu P7 bigambo ki by'olina gye bali? Bannange abagenda mu P7 mbagamba mubeere bagumu. Nange nali ntya naye ate kila soogita tonnagiyingira naye ate ogiyingira oyo kikivaawo ate nekyamukole emikwano egibagasa temukola mikwano egyegenda obbasabanga ebintu kale naye mukwano gwo ng'akuyambako ng'akuyambako ansera omuwaayo akantu si kumuviirako awo bwereere naye kyemayo badde kasajja kagezi nnyo bano bakyali babadde ng'oyambako kuba mbadde nkimanyi obadde olinayo bakyali bo b'oyamba babadde bakutemera baletera tasaa kulekera awo obanga toli bulungi era ng'akuyambako naye wabanga naye akimanyi nti nno nawe omuyambako ate okusingako kiri kiba kigenda kuggwawo ekyokulya kyakuwadde naye ate amagezi g'omuwadde gasobola okubeera mpaka waali kaddiwa. Amwana mugezi nnyo ono. Kale okusinziira ku interview y'omukulu nga bw'ogiwulidde tuwulire ng'omuzadde omuwulidde engeri gy'analayizingamu ensonga ze tapapa ebigambo abisengeka bulungi okusuubira ki mu mwana ono maaso? Nze nsuubira birungi era nze nsuubira PhD ewange maka gange. Kyoba omanya ndi musajja mugumu ate ndi musajja mumalirivu era ndi musajja ateerya ntama. Bwe ngamba kukola kintu nkikola, bwe nyimirira mu kintu ne bwe munvuma ne bwe mwogera ki Umaru nange nekkiririzaamu era nebaza Katonda olw'omutima gwe yampa nti ndi musajja mugumu ate ndi mumalirivu. N'olwekyo nze omusajja ono olw'okuba nti ndi mumalirivu nja kusaba Katonda mpa obusobozi nga bwansobodde okumpa. Si ye yekka nze n'abaana bali basatu naye nfuba okulaba nga mbatuusako service nga bwe zirina okukola ki bwe zirina okubeera. Kati ono ye muto P7 naye nkulaga nti nteekawo omugongo okulaba nga abaana bange batuuka ku kye baagala era nja kusaba Katonda ampa amaanyi ampa obuvumu ampa obusobozi ampa obulamu nsobole okuweerera omwana ono ate era afune atuukirize ebirooto bye kubanga buli wabeera wakugamba nti ayagala kubeera dokita ayagala yasooka inginiya n'agaana naye nedda
njagala kubeera dokita naye si dokita ono asala abantu njagala kubeera dokita asobola okujjanjaba omuntu ne muwonya ne mugaa tewali buzibu nze wendi n'olwekyo nti Katonda bye musaba bulijjo abinkolera ampa obusobozi ampe n'obulamu nsobole okulaba nga ntuukiriza abaana bange kye baagala. Ebigambo byo ebisembayo mukulu Shaft? Ebigambo byange ebisembayo mbaye njagala ntumirako ku mikwano gyange abanyambangako. Waliwo Drake, mukwano wange bamuyita Drake, yali mulungi nnyo mu maathi nga pepa nejjanga enyiga etya yaginyiga naye ng'aginyiganyiga ng'era banyambako. Drake simanyi nange kyage Drake yafunye 8. Wamumeze mugambe nakukubye ane mulala tumira ntumirako ne mukwano gwange Lodrick Sembusi OVC Lodrick ne yali mukwano gwange waliwo ne Umar ye amaliza P7 ne kati ba classmates banga abalala waliwo George Okware n'abasigadde abalala. Kale mpozi obugambo bwange obusembayo Bakanyama mugamba nti tetwasoma mubyogera naddala mu abamawulire oba mutumanyi bulungi tetumanyi naye si buli Kanyama nti teyasoma. Musajja babano omusajja wa diguri personal bodyguard alina diguri nyina personal secretary wange gwe bayita Miki musajja wa diguri ne diploma ate ali ku PhD gyasomerera naye ate bawunsa. So si ffenna si buli Kanyama nti teyakola ki teyasoma n'olwekyo babawunsa ffenna ng'erinnya bwe muliwulira balijolonga tebasoma olw'okuba tuyamba ku security entukolera wansi wa Uganda Police bo balowooza nti okola omulimu ogwo bataasoma bebagukola katuweeredde abaana nti ffe rigimu yaffe egenda okuvaawo ng'ate tuleesa bakagezi munnyo nga mu constitution yamwe y'Abakanyama mulimu ne badokita abalaba nti akwagawa kati waliwo kye bayita legacy nti tosobola kuvaawo nga wali president w'Abakanyama bano n'oba olitayalinze omwana wo ono ne waba ali eno ewalala era abeera ne impression eno mu bintu byewali okola wakiri afa okulaba nti mu doctori eno gyali abaako engeri gyagattako mu kalya eno. Weebale nnyo n'olwekyo nze nzikiriza nti ebigambo bye twogedde wano Katonda naye aba alaba. Abaana baffe basomye ate n'ebintu n'ekibiina kyaffe kino ekyababawunsa industry abantu abagibaddemu yonna emabega yonna babadde ndowooza muze mubiraba mu engeri gye muli baana bato muyinza okuma muze temubiraba naye abatulaba wano ku media abatulaba wano ku Abiking Uganda mukimanyi bulungi nti emabega yonna omulimu gwaffe gubadde gw'abataasoma kati omulimu gwaffe gw'abantu baasoma ate naffe tuweeredde. N'olwekyo njagala kakasa Bakanyama mwenna abaana bamuwadde tuli bamufuna mpola ng'abantu bakyogera tusobole tusavinge nga akasente ako ketukolera gye tugenda gye tukolera eyo ku night club ku mabaala eno mu events eno bakama baffe betuwerekera nga tukola bodyguard akasente ako tukasavinge tuweerera abaana bano bagenda kuvaamu ekyomugaso. Nze mbagambye nti owange kyayagala okubeera ajja kibeera ku lwa Katonda n'ensi ye era neebaza nnyo abantu abanyambyeko okuyimirizaawo emirimu gyange okulaba nga nfunayo akasente akasobola okuweerera abaana bange. Neebaza nnyo abakulu naddala Genosale omukulu oyo atuyambye nnyo ffe nga Bakanyama. Nze akasente kenfuna eno ewaffe kensevingako oba nfuna 5 nensevingako 1,000 ne bansaba 5,000 bakakadde nga weeziri nga za mwana za ku ssomero. So musevinge sobole okuyamba ku baana baffe bano tubalekera ate future nungi nga tunasibula omanyi ffe twakuliranga mu family ng'ogyeko maama ne taata wabawo abantu ba favorite nga taata wekimulema ogamba naye taata eno kekiganye nja kubira ku senga gundi oba nja kubira ku taata gundi obadde olinayo favorite oba anti oba olwoba otatumidde abafamily ate nga nabo tomanya nga bayinza okuba babaddewo nnyo. Okay kale mbadde nkubuuza ng'ogyeko taata maama bano bo badde osoma nabo
waliwo abafamire betugamba nti dadi wemba musabye omutwalo nga tagulina senga jagumba oba dadi gundi ajagumpa oba anko gundi abo benjagala ate nabo bayinza okulaba interview ne bagamba yi omwana affe yatwerabidde ku luno awe mbadde njagala tusembeyo nawe saidi ya dadi badde nasenga Aisha wadde omulese badde muyina uya omugambe atali bafamire wamami kati soko senga Aisha tomwogerako bwogezi mwebaze omugambe n'omugamba wakoze bulungi badde njagala tumirako okusenga Aisha n'okumwebaza okumbeererangawo era mbaye njagala mugamba nti nno naye abaddewo mu P7 yange era wakoze bulungi ate omulala badde nane kojja wange kojjajja bamuyita Mark Jackson Kasule akola ku BBS naye mbadde mutumirako naye ambeereddewo beeboka ndowooza bebo kale mukulu obadde omaliza yes mbadde nebaza ku basista bange mikwano gyange mu butuufu bafuuka bafamire ge mazima omukyala gwe bayita Yudaya ali UK abeera London awo webale nnyo madamu webali eddala okubeererawo famire yaffe webale nnyo ne boss okumugulira PS ya milioni kumpi 5 mugamba subscribing ne kwa Big King Uganda ne Big King Uganda simu tono musajja munene ate mukutu gwe mugula bagutambula kamala obumazi nenebaza nnyo omukyala gwe bayita Fatuma madamu webale nnyo webali eddala boss wuno yamaze ndowooza kati agenda ko London kulambula sikubeerayo kulambula nolwekyo mbebaza nnyo mwebali eddala ate nenebaza n'omusajja gwe bayita Umar gw'oyimiridde naye wano kubanga Umar naye si musajja mwangu era omwana ono yamuwadde seddume y'embuzi ate si bye byokka ono omusajja ebintu bingi nnyo atali taata nange mwebaza webale nnyo webali eddala kubanga si kyangu nnyo abantu bangi baweerera naye nga babirabanga ebya bulijjo naye nze ndaba si kya bulijjo kubanga mbadde sifunangako ku mwana afunye first grade mu P7 nolwekyo nti nebaziza Umaru era nkakasa bosi seddume y'embuzi ye namuwadde yamanyi byanagikola oba kugirya oba kugirunda naye nga yo nagimuwadde ate si byebyo bingi bye namusuubiza ngena mugulira laptop ya milioni nga 3 enungi abeere nayo mu secondary nga ebintu bye byonna kwabikolera nolwekyo nebaza nnyo n'emikwano gyange nebaza nnyo bakanyama bembadde ntambula nabo nga ngendako ku ssomero okukyalira ku musajja wange ono nebaza nnyo bakapiteeni bano mamikidi kubanga waliwo miki gwembadde ntambula naye mukwano gwono kamala obumazi oyo personal secretary wange nga tugenda ku ssomero ne tubeerawo kugamba ne tumubeesa mu mbeera yonna nolwekyo nebaza nnyo ne family basista be mami jajja bana mwebale nnyo mwebali eddala kuteeka musaala okulaba nga Shaft afuna first grade nkakasa degree mu maka gaffe tugirina doctor tumulina PhD tugirina kulwa Katonda n'ensi embagala nnyo mwena abali ku Big King Uganda nsigadde ndi Umar Bulega president wa Bouncers mu Uganda ate daddy wa Shaft Lumala omusajja ow'omusu kale anze muzukula mugema omusajja yedira enkima nange kamberekereze wano tubadde ne tata Shaft atakumira mpeera bankumire mbere bulungi mweraba